17 omwezi guno tekali kalulu kwali kuwamba buyinzo bw'abantu amagye nga gawambye naye mmwe nga bwe mulaba General Sande siye nannyini bino talina ntobo ekola bino byonna kubanga emirongooti gyonna gyasalibwako Nabitanga Kyera Lwemiyaga Ntuusi emirongooti gyonna bagisala kati nno yo MTN yageza ne Airtel emirongooti gyonna gyasali ekyokubiri akalulu abantu ke baali bakubye bakabba twali tukulembedde okutuusiza ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro bwe baamanyanga magini tumuleeze n'ebitundu 7 mu 2 ne badduka ne bawamba DR forms ne bawamba ba registrars ne baddamu ne bawandiika bupya ne babireeta ne babirangirira n'olwekyo bino bye baalangirira bya pa General Sande teyawangula kalulu ako tulina n'ebirala byetujjukira naye tuli bennyamivu ntina akakiiko k'ebyokulonda kaganya okubeera akeesimbu kubanga tebandimulangiridde n'olubereberye tebandimuwandiise n'okumuwandiisa tasaanidde takwalifayinga n'okuwandiikibwa nti yeesimbyewo kubanga eyo petition gye twasooka ebalaga nti abange ono omuntu gwe muzze okuwandiika talina biwandiiko UPDF mu 1982 ngati UPDF eze 1995 ate nga chairman w'ekibiina kino ye kamande ni chifu amagye amanyi nti nno alimba mu 1982 waliwo kati yandibadde teyewandiise in the first place naye ekituleese tuzze tukwasaganyize wamu eddoboozi tukomyewo eddoboozi ly'Abannayuganda okutta abantu mu kalulu ka NRM kukomawa n'osanga nga Lieutenant Ziwa eyatta omuntu naffe n'atulumya n'atutuusaako ebisago mu mwezi ogw'omukaaga nga 26 ate y'omu ennaku z'omwezi 17 yazzeemu n'atukuba amasasi era n'atulumya n'abalala ne babakuba emiggo emmotoka ne bazikuba amasasi paka ku ddakiika eno obwabbereeje obwo impunity President Museveni n'agigumiikiriza kiteekwa kubanga kyanjawulo kiteekwa kubanga kyanjawulo nti President asobola okugumiikiriza ebintu ebifaanana bwe bityo naye nze nkubira omulanga Bannalwemiyaga baleme kugwamu maanyi ensolo ku kizigo kweri abazze ne bawamba okubwesooka si kubulya akalulu ka NRM sika kuwamba buwambi tugende tufune akalulu abantu baffe bakubiddwa abantu baffe bali ku bisago obululu obuvudde mu byalo tebuliiwo simanyi NRM nga bwetu bwe yandyagadde okukwatibwa Bannayuganda nene kisembayo CDF abeera CDF waffe ffenna ate bw'oba ogenda mu bino ebyokutambuza eggwanga si bonna nti balina kubeera mikwano gyo naye buli omu azannya loolu ye eri eggwanga ate ne abatali bakwano bolere enkya bakwano bo kisinziira ku bigendererwa bye muba mulinanga eggwanga mukubira omulanga amaanyi akozesezza mangi obuyinza akozesezza bungi atulugunyizza ekimala emmotoka ensabike number plates zaazo drones ezisukka 50 emmotoka eza double cabin ensabike number plate ezisukka 40 abasirikale bannamagye aba UPDF eyina omulimu ogw'ekitiibwa ogw'okukuuma Bannayuganda n'ebintu byabwe ogw'okutaasa ensi eno ne ku nsalo zaayo naye ne bweba ekola emirimu gyayo munda mu ggwanga tewali akayana naye bakola emirimu egya Bannayuganda twagala UPDF kubanga magye gaffe naye galeme kozesebwa bubi nga mumwakirabye Lwemiyaga tewaliwo obuzibu bwonna wakati nze bwe ndowooza kubanga oli munnamagye akola emirimu gye ate nange ndi eno ndi mu palamenti ndi ku bigambo n'ebyokukiikirira abantu kati awo twandibadde tukwataganira luddawa okukontana naye nze mugambo busungu abukendeeze eryanyi aliraze ne byayagadde okukola abikozi naye mu prosesi eyo abantu ba bulijjo bakyunyizibwa nnyo ekisusse abantu ba bulijjo bafudde Lwemiyaga wakagwayo emirambo 2 okuva obululu butandise abali ku bisago abali ku bitanda bangi nnyo ekimala kiba kimala ne bwobeera n'obusungu okakana obusungu ne bukkakana yensonga lwaki tuli wano tusaba Electoral Commission
esazeemu akalulu ka Rwashani kubanga Rwashani teyawangula ka Rwashani yabba bubbi kalulu. Opposition bakumanyi nga mukwano gwabwe nnyo bagamba NRM weesibayo weesibi lwaki tovaayo? Opposition si be bambuulira wajendaga. Opposition tukwatagana mu nsonga ez'eggwanga ezimu kati bamala ne badde ewaabwe nange nenzira ewaabwe. Tekitegeeza nti nno bwobeera opposition tolabayo kirungi mu NRM ate no NRM bwobeera mu NRM tekitegeeza nti nno tolaba kirungi mu opposition. Eggwanga bwe lityo bwe liba ojjayo ekirungi kyolaba nga kirungi kyotegadde kujja noolekayo eno nojjayo ekirungi bwolaba nga kirungi n'okitwala mu maaso. Nze ndowooza ekisinga kwe kumanya nti ffenna tuli basaabaze tuli batambuze mu ggwanga lino naye buli omu akola olubimbi lwe. Nsaba pulezidenti buno obubaka mbuweereza eri pulezidenti nategedde n'okunyolwa kungi nti pulezidenti bamuwadde information bamuwadde reports ezigamba nti Ssekikubo n'abantu be baalumba amagye kyamagye mu mbeera eno naye lwakuba tunoonya we tuddukira tetuwalaba basanga abantu nga balisimbye layini bali kuba akalulu kaabwe ne babakuba. Kati abantu bakola ki nga tekulonda? Bakozesa artificial intelligence ne baddira ejjinja omugezi Sembusi ne balaga nti no yali akutigi essasi liyinza okukuba gwe bobeera general essasi nerikuba n'osigala n'ogweri otaawa obulamu bwo naye nti ng'okutta ejjinja baleme kutuzanyira tetuli bannamagye naye wabaawo ekitone ennyo ky'omanya essasi likukuba n'engatto n'ebuukamu naye n'ogwe osituka otaawa naye ne baleeta ekifaananyi eri pulezidenti titolaba pulezidenti omuntu yafa nga emyaka gyonna President Museveni gy'asaavinza amagye asaana amanye ba intelligence officers be nti kakati batandise mutambuza mu bye baagala so nga president ye consumer yabeera n'amawulire agasooka yabeera ne information esooka. Kakati bwogenda n'olimba president nti Yoweri Your Excellency Ssekikubo yali alumba amagyeego ekyo balimba tebanimbirira nze kyengoberera ngoberera NRM tubeerewo ffenna tutambule ffenna ne basalawo nze ndi wa NRM sijja kugamba nti nno nze nja kufiira mu NRM ne wabula kati ndi wa NRM kiri eri NRM nereme kukola lukwesikwesi lwa kugoba bammemba ereme kuyisaamu mu magezi ag'enjawulo okwegobako bammemba. Nze ndi wa NRM nsigadde ndi wa NRM bwe bagamba nti nno vaamu mu NRM ekyo bakikole bulungi naye baleme kugamba nti nno tugende mu kalulu ne mbapa kya kalulu ate bennyini ne beefuula bakawambe buwambe. Petitions, ladies and gentlemen, is the civil way within the electoral laws of addressing anger, emotions after loss in an election. After an election, candidates who have used their resources, candidates who have felt they are cheated, have anger. So the only way of sorting that anger should be petitions, not abusive press conferences, not demeaning press conferences, not violence, as is exhibited in some third world districts of a second world country like Uganda. Uganda is now in the middle income status or in middle income level, but we have districts which want to solve issues violently. We want high-stake politicians who use the people. They don't present their children who are in international schools to go to the streets to demonstrate against government. They don't use their children who are in high school, very big schools, to go and demonstrate when things are not going their way. They use people's children. I want to categorically say, you use people's children, the people's children are tear gassed, some are killed, yet yours are in international schools outside your districts. You call for demonstrations because you lost elections, and you use people's children to do that, not knowing you are demeaning the same government you serve. Because every demonstration you organize, every press conference you organize against your own government after a political disagreement is a demeaning of your government. You find a minister has lost election, also parades herself within the press, castigating the government, he or she works in. That is not political maturity at all.
calling people, go and demonstrate. But why don't you take your children first in the front line? Why do you make peasant children be tear gassed or be caned, be injured? So we condemn violence in the strongest terms. We have an election of LOC 5 on Thursday, the 24th. And we shall not want any impediment in any district of Uganda by politicians who have lost or politicians who are still grieving, demanding that no election should take place. You had your chance. Leave others also get the chance. If you are honorable members and you are nationalistic, why do you say, I have gone through or I have tried mine, but you don't want others to try theirs? So we call upon all politicians, whatever the outcome of the results, not to interfere with the LOC 5 election for flag bearers. We call upon them not to interfere with the LOC 5 elections. The LOC 5s have put a lot of their money, they have put a lot of their time campaigning. Now, because you lost in Kamuli, you lost in Tororo, you lost in Arjumani, you lost in Buyende, or you lost in Namutumba, you are organizing demonstrations. We are saying that is not leadership. That is not nationalistic. Is NRM a part of violence? No. But some individuals within NRM are badly brought up at family level. I've addressed you. Thank you. Whether you will go independent or not, that's a matter of your choice with your God and your family. But once the people who have voted against you still live, they will even defeat you if you come from. Thank you. Number petition. 2021. I want the politicians who are going to parliament that you are going to parliament, but the voters who have voted you are waiting. I want them in this very place. And they say your warning will not come to me. The voters voted you for the 5 years. And I warned you, if you sleep in parliament and not go back to them, they are waiting for you. Now they have waited for them. And some of them have been thrown out. Now the name is Tango Doi. Tango Doi was not in every constituency. Excuse me, give me a break. Doctor, Petitions are 103, but some of them are observations. They call them petitions, but they just, please correct this. My village register was not fair to me. So some of them are observations, and some of them are concerns for the Electoral Commission to correct. So we have 104, but some of them, I don't know the number, are not real petitions. So their concern will be addressed. They are to come in up to when? When are we seeing that? 5 days after the release of results, 5 days after declaration, like I've declared, he must count 5 days to a petition. And after that, we seal the gate and the lawyers start work.